Amanya gange nze Robert Lutalo nga ndi munnamateeka era nga nze omu ku bawaabi abavunaana Musumba Bujjingo Alozias ne mukyala we Makula Susan olw'emisango gye bazza bwe bakola obufumbo obumenya amateeka kubanga Musumba Bujjingo musajja mufumbo mukyala we abadde mu kkooti omukulu gwe bayita Teddy Naluswa era kati nga nze omusango gwange naguleeta wano nga private prosecutor ate Teddy Naluswa ogugwe yaguwa abakawempe ku poliisi naye kati olwaleero DPP bw'ateekinze over emisango gino fayiro zonna bazigasse ne fayiro ya Naluswa ey'ekawempe bagireese wano ne bagigatta ku yange n'ey'amabirizi kati bakoze fayiro emu so kati etegeeza nti abavunaana tufuuse basatu nze Naluswa Teddy ne mwami Male Mabirizi era nga tuli beteefuteefu ku sayidi eyaffe ne bannamateeka bange okuleeta obujulizi obw'enkukunala obulumika Musumba Bujjingo ne Makula tulabe nga emisango gino gibaka muvi ekibadde olwaleero nti Musumba Bujjingo ne Makula basomeddwa emisango gyonna emisango egyo ne bagyegaana oluvannyuma lw'okugyegaana basabye okweyimirirwa era kooti nekkiriza okusaba kwabwe ne bakkiriza beeyimirirwe okusasula ensimbi akaluka kooti obukadde busatu buli omwezi ez'obuliwo ababeeyimiridde babagambye basasule miliyoni 10 naye nga za butaliiwo wetwogerera kati Musumba Bujjingo sente zo bw'aba tazirina agenda mu komera direct bw'aba azirina ajja sasula awoze nga ava bweru omusango bagongeddeyo okutuusa nga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri ogunadda mu kooti okuwuliro affe nze ku sayidi yange ng'omuwaabi Sekinomu private prosecutor nzikiriganya oba sirina buzibu ku kya DPP okusala kwa DPP okutwala ensonga zino mu maaso kubanga DPP nzikiriza nti alina obusobozi obusinga obwange okunoonyereza alina ensimbi alina technology alina capacity alina amaanyi ag'enjawulo okukola emisango n'okumanya okunyonyereza n'okuprosecuting emisango ate ekirala nti ssemateeka amuwa obuyinza obwenkomeredde DPP mu bintu bya criminal misango gya criminal yasookerwako ate era yasembayo n'olwekyo nze ekyo mba kisobola kiwakanya nga ate Muganda Mabirizi bwe yakoze okitegedde nze kyobula navaayo nenzikiriganya DPP nenga nti okay DPP obanga ozze nze ekikulu ndi mweteefuteefu okuwa obujulizi bwange bwonna okuwa support omusango guno tulabe nga tukola ki tugutwala maaso ffenna nga ttiimu otolaba nina looya wange era looya wange naye abaddewo ng'atudde n'omuwabi wa gavumenti emisango gino nga bagitwala mu maaso gyonna ne Teddy yennyini naye abaddewo ne looya we kati awo ffenna bwe tuba tukwataganye bwe tutyo emisango gino ogusobola ki okutulema okuggusa ogambye okkiriziganya ne DPP ate nga ye Mabirizi awakana naye tekitegeeze nti naawe bagguze ebyokuwakana bya Mabirizi byonna babigobye kuba tebiri mu mateeka kyobola banze nali sobola kweteka ku Mabirizi nti tuwakanye kino kubanga nze ekyokukola nkimanyi kakati amanya gange ze nahabwe Precious era munnamateeka wa Lutalo ne munnamateeka asobola okuba ne munnamateeka bw'abanga aze kuwaaba omusango kati ensonga eyo ya DPP okutwala omusango guno mu maaso ogwa client waffe Lutalo tetwakiwakanya kubanga twalaba nti tugenda kumala biseera nti ensonga gy'owakanya emuweebwa ssemateeka nti akawaayiro 12 mu ssemateeka ewa DPP obuyinza okutwala omusango mu maaso gwonna gweyagala to take over ekiyita to take over at any stage so long as tebanaba kuwa ruling kakati ffe twalaba nti kyakumala biseera okuwakanya DPP obuyinza bwaweebwa ssemateeka era ne tukkanya era neyawakanya muganda waffe Mabirizi era kooti emuovarulinze nemugamba nemuddiramu nemusomesa etteeka lyennyini liri nemugamba nti DPP alina obuyinza ne baddamu ne balimusomera asobola okutekinga over at any other time so twali tetusobola kuyitaba mu nsonga z'okuwakanya ate nga tukimanyi nti kirabulambulukufu mu mateeka DPP basobola okukola ki okugweddiza ku ssaawa yonna wabula tugenda kweyongera kukwatagana ne DPP tulabike nti omusango tuguggusa okutuuka ku nkomerero yaagwo